Omukulembeze w'enkya n'omukunavo Tamale Mirundi mutabani wa Yohana n'omukyala Mole. Nesinga mumuwa nnyo. Jjajjaffe. Nsinga mumuwa nnyo. Essale zetumusabiro ziyita zaako. Singa mama wange. Mumuwa nnyo kubanga yambye nnyo mu ggwanga. Okuzibula eggwanga. Era abasajja bali baagambye. My president yayola ba mafia ku weekend. Weekend anyway. Njukunju. Yagenda konkona mafia. N'abatwala mu State House. Kati bwe baatuukayo n'abagamba mubbye nnyo. Passport zammwe ne details zonna nzetaaga ezikwata ku account zammwe ezebwe ne bagamba sebo tuyambe Mirundi ajje ebintu ku gundi Mirundi ajje ebintu ku social media abantu bagenda kututta n'abagamba ati mugate muli babbi lwaki ate mulajja kulya Mirundi akuba babbi ku social media kakati mugireko abantu muzeyi bagenda kututta n'abagamba nemu omulokole atya Satan. Omulokole okutya Satan. How can a holy man fear Satan? We have a gambi. Ninga nasobola bamalawo. Kati tandika jatandisa okubavubamu. Abatajoge nnyo afaanana bakoddomi ba Saddam. Atayawula State House n'amaka. Yamuyita luli leeta y'abantu abo. Kakati n'addamu n'amuyita yatiddeyo. Naye bwe nnakubye omanyi bagende bwe bavuddeyo ono ne bamuyita oyo yerege nnyo oyo ajoge nnyo abantu oyo afaanana bakoddomi ba Saddaamu oyo n'ayita banne n'abagamba aleme kutwepankirako shortening our hands how mbu tulekeyo okubba. Yes we know tulina ssente abagagga balekayo okukola Bill Gates yali aleseyo okukola Sudiru yali aleseyo okukola akola nakati oba lwaki yakyalemedde mu buyinza oyo ajoge nnyo y'abantu oyo newa Saddaamu baaliyo abafaanana nga ye bakoddomi ba Saddaamu kakati ensonga lwaki nabo bagenda maaso n'okubba kubanga yagambye mumbuulire yagana amasomero okuddamu naleese wano millions za testing kits biri ntaddewo mobile clinics okutestinga abantu oyo yaganye Kasayija okutuwa billion 1.5 temumufaako fe tugenda genda mu ministry tukole muzita mutya SOP abaana bonna balina okugemebwa ku ssente ziri kazijeewo Kasayija aziteekemu kati Museveni yagambye sente zebabadde bagenda okubba billion 1.5 kaziteeke mu ggema abaana onamuga temutabwana era tujja zibbirayo ffe tulina ebyuma ffe tulina ki avu 2 million gundi n'abakubiramu enjawulo tulina trillion mekati yawe watches ngenda nkakuba ngenda mukuba omanyi yalowooza wakitalo yabadde mu mmotoka ye mbweri yinsuleted n'abagamba mmwe temusobola ebyuma byenina they are the best in East and Central Africa. Okijjawo ekyuma ekyo oba twegera gyojja maaliyo kasita kimala okukuba mu beams bwoti ne bwolaga wakakuba bukubi bwange nga manyi otambula nze buli bwalaga wonna n'obugalubindi bwe n'obujeruzi bwe mba muyina kati bamuyise yatidde okugendayo naye kyasinza okunsanyula nga yeewaga bwe yeewaga yabadde wa Profesa Kololo. Profesa kasita yabulidde nti akatambi nkakubye n'akola kusinga Profesa bamuddusize Nakasero ngali bobi baleese Nansi nga mulaba yagambye mwe bavuddeyo bagenze ne bamulaba egula omwana simunenya kati sikyadda mubbi buti tadda Profesa Museveni yamugobye abbayo obutambi bwange bowereza yateekwajayo abubbayo information ereme kutuuka wa mukulu naye ababbi bwe baatuukayo baali bepankapanga singa tebagenda omanyi edduuka eritunda pampa ennene mwe temukimanyi buli agende wa pulezidenti abeera mu pampa amaduka ga pampa gali 2 tyutyu yabakubidde CD nga beegaana
yabakubidde CD kambuza mukulumiro oyogedde ku nsonga ya bukitsi buno abazali babe n'essuubi nti abayizi banaddamu okusoma mugambye in my opinion we must call it a dead year uno omuvubuka yayagala initially baali bagala kubba billion 15 Kasayija na World Bank nze mbakuli ekituufu security ya America Kasayija ne Bahati bali blacklisted Kasayija olutuukayo temukyalina minister of finance abamuvuba baminisita bali bana bebeetaaga ababiri bo batta abantu ne babajja mu organizi ne bazitunda baminisita abo olutuuka oluva mu ggwanga ekyokujja mu organizi kyakolebwanga baminisita twas egundi banki eyasembayo mu organizi yatwalibwa Uganda Airlines in Mombasa. All of the pictures are there. Another bunch, another container, a remote organism is hidden in Uganda. We know where she is. A chabal milk fruit. Omanyi waliwo minisita yazimba swimming pool waggulu yasula wansi najja kusokola banamusobola muzeeyi yabuuziza ababbi nti ebyomutwe guno abatutta omutwe mugundi mu palamenti tubamanyi naye bwe byabalogo baabwe ffe tuli babbi ba ssente ababbi bagambye mbubo eyatutta omutwe mu palamenti bamumanyi kakati na aklo tayisobola kufulumya ripooti miso eyange emanyi abatutta omutwe era kadaga namubuulirawo nti bano bebagututte abamatwera omutwe ku palamenti mise bamanyi ate owa security akulira security mu palamenti omanyi teyaliiwo lwaki yabulawo bwavaewaabwe erukungiri ate omwana yajja anoonyaye ate bwavaewaabwe erukungiri nayitirako emasaka mbu agenze kulaba kibuduudu yakiroota kiro essimu ye masaka teriyo lwaki miso teyamba yo miso efugibwa omuntu ogwo mirundi akamanda waayo amanyiddwa ffe tukwata amaloboozi netukwata amasimu netukwata audio netukwata ne video clip tubaliyo Museveni akyabasonyi busonyi okubalaga video nga bakola tukwata ne video kiri ekyuma tekisaaga coverage ya mwenga nene nnyo tewali agenda kuba teri muntu yenna wana asobola kuwamba gavumenti kubanga kakati mother body emaze okuweza miliyoni emu ab'omutawaana ennyo kakola bukozi ng'omanyi oyo atambula kamulumako kasabimu zikukwatako nanyini buyinza saabajoozi kamukutte ng'ayogera eby'amasomero nga mpulira yayo gamba nti amasomero tegajja kubeerawo we are going to make a trillions saabajoozi kongolo newa Sadamu baaliyo yanereegamu naye mukubye mwabiza buli eyansongamu olugalo mukubye mwabiza nzisongebwamu amudedire kati onesa ggwanga yagambye oba bagambye kakati tolaba twabba biliyoni 3 emakerere n'alagira babuulirizeeyo ekizimbe twakyokeza kakati agenda kukozesa mmeka tuleke tubbe lwaki ebitongole ebikuumaddembe biwa alipotesa kwatagana abasajja ka New Vision nga koogera ku fire brigade you are an idiot fire brigade yabaddewo okusinza ku mugezi wa police Friday nanga bawa alipoota endala n'abalala bawa alipoota endala oyo gasiya weenanga siwa miso oyo gasiya weenanga lwaki ebitongole ebyo binyweza nabikuba nembimalawo bityaye wa Museveni batwale ebiripooti byabwe aklo abitwale ebyobusiru atwale ebyobusiru nga nange natuusedde akulo takyalina kawunyirawo awunye weyajja kuwunyirawo teryage miso nkugambye nti abatwala omutwe miso ebalimu oyo abayokereza makerere miso ebalimu gwe totya miso yo tetya omukulu wa miso tatya director wa miso parliament yemulonda afugirwa mu tteeka yetwala yekka kyetwala miso ani agifuga izi eri mu mateeka gwe ntwala mu ndi wansi wani miso eri wansi wani mirundi internal security organization eri wansi wani
gwe mbuulira ni agifuga twagala okumanya agifuga alyoko agifuga mu ggwanga alyoko ni moja peke yao takwatwako ate miso teryanguzi naye abasajja abo balina ekintu kyebayogedde going to ask my mother abasajja bagambye mirundi si muganda era wala wagamba nti engeri teri muganda atayagala sente bwe bagambye engeri gyokolamu ebintu olabika toliemu kasayika in Kenya if you want to find out that the Kikuyu is dead you throw a coin bw'oba oyagala okutegeera nti omukikuyu afudde osuula ennusu omukikuyu tazuuka kusuula nnusu abadde kati bana abasajja bagambye omusajja oyo si muganda tayagala sente tayagala kibagambye omusajja oyo alina omusaayi gw'abatuusi oba abayima babakola batya abo tebasonyiwa abayima tebasonyiwa bagambye nabano betukola nabo bwe bali olumala okukosa ne bakusuula tebasonyiwa oyo omusajja alimu omusaayi gw'abayima gw'abatuusi kati ngenda kubuuza maama maama oyo ayinza okuba nga agulimu kuba nina mukwano gwange muwala ali mu State House naye when I see her ne maama bwe yali mbuto therizemu bafaanagana maama nga afaanana abantu babiri mu buto afaanana oyo omuwala wa State House ate afaanana Kivumbi mu bukadde era Kivumbi muyita maama wange namutwalayo bafaanagana Kivumbi omwana w'omwami Kivumbi therizemu naye mu buto afaanana omukyala akola mu State House atugenda obuuze maama kidala ndemu omusayi wekituuse ono omusajja si muganda naye ku famire ya taata wange tuli baganda benyini ekyo sibuuza uya baganda kubanga tewaliiwo muntu atali muganda yafuna mumayiro jjajjange yafuna mumayiro she benefited yali mwami wa kabaka abafuna square miles era ffe ekyatujja ebulemeezi ku lusozi Bbowa jjajjaffe yatulamu netwava ku lusozi Bbowa ekalagala era nagendayo newaffe yatumayo kalagala abantu beyava nabyo eno okugenda okukuba ettaka eri yagenda kukuba mumayiro some are still there even the names yabatuuma amannya yali afudde nga talina baana jjajjange ono azaala kitange yamuwasa mu bukadde ate mwanange kiweewuunya jjajjange azaala kitange ku kyalo kuyava ate nange kwenawasa ate nga omuwala simumanyi their neighbors kyala wasooka kale kyokolabe nze n'ebintu ebiri ku mutwe gwange bisitegeera olina ebikutambulirako nebyotamanyi jjajjange azaala kitange omukazi gye yamuwasa ku kyalo nange nsanga omukazi e Kampala nga bwakukyalo their neighbors kuba nze n'ebintu byange byentambulira ku bonwanyisa tonsobola naye bagambye mirundi si muganda engeri gyakwatamu ebintu bye teri muganda atayagala sente muganda kigwe baliretedde bandeetako ewange 10 billion nemmotoka empya nga bazitaddemu 10 billion nozigoba nebatwale wa president nabaga nti wayi mirundi oyo yakolera nnyo twali mwaddeyo 10 biliyoni nakola ebintu byomanyi babagamba bwengaggawala nja kubaleka bo basigale babbe nga mwe mukyaba olina olugendo olwagala okutuusa nebatwale wa president nabaga nti naye mwagala muwammeka etubadde tumugulidde kamunye omanyi ayagala nnyo kamunye tubadde tumuteereddemu ne 10 biliyoni muzeeyo jozi mukwase tuyite n'abamawulire musajja agende naye akola ebintu yakubeka enfuufu atukoledde nnyo musajja n'abagamba zo 10 biliyoni muziina sebo tuziina muzireete tukole omukolo gwamanyi naye tasaana 10 biliyoni asaana biliyoni nkaaga abiri nze nja bongerera nebazireta naga mumwagazaki mwagala kuntusiza muntu wange muziteekaawo nze nja zimu zikyatuddewo wano yegwe muntu ataddewo omubiri kulwa President Museveni ku buli mukulu anti baali bagamba Mwenda yababuuza mu meeting if we give this man 10 billion what are we buying tugula ki kubanga ebyuma bya Museveni eyabimuwa kakati anaalekayo okuwa Museveni
if Museveni sees that naye awambiddwa nga military intelligence nga yiso ngani nga nakalema nga nalwezo era ajja kutegeera nti kati nga agreement bagamba nze mpe Museveni ebifu naye nga bangamba okumuwa ebifu ba mu nyumba ye bakulusegere nange netwene nga bwe babalimba bayinza okubanga balimba ne bagenda ne bamugaa nti ngobadde olowooza olaba tabitubuzizza ndi musiru nze mpe Museveni ebifu naye nga abangamba ba mu nyumba ye. Lwaki abo mu nyumba bakola ekyo? Anti bo bakola ensobi. Ab'omu nyumba ya pulezidenti bakola ensobi era Museveni awonye nnyo. President Museveni bo balowooza nti mujja kuvaamu omusikasikire Museveni. Ab'omu nyumba ya Museveni. This was the mistake. Babuyise Bwakabaka. Ate ne balonda the most unpopular member of the first family ne bamufuula n'ajooga abantu. Ekyokubiri balowooza nti money you can buy everybody. People want money. Era omusajja yagamba nti no. After Lenin yagamba nti if you have a peasant humiliate him, put him in prison, ate mujje yakufukamira. That's why nti balina amawulire. Kakati njagala mbabulire esinga nnyo. Esooka omukyalo ono pulezidenti we yagamba nti abasomesa tuwadde saako sente za saako olowooza eziryako biliyoni eziriyo mwabiri basooka mugaa nti za 3 times installments bwe basooka pulezidenti bwabawa sente bazitwala mu Bank of Uganda ne bagula treasury bills. Kati treasury bills eza biliyoni 10. The intention of treasury bills is that instead of printing money, Bank of Uganda borrows from the public. Netakuba sente. Kakati treasury bills tezisala. If you are a serious businessman, invest in treasury bills. Kati Museveni bwabawa sente kimuwa abasomesa gundi yabo bazikwata nabano yawa abegere abapakayati biliyoni mubajibako 10 meka wayi biliyoni mbajije mu treasury nibagitwala mu Bank of Uganda. Kakati buli wogula treasury bills in 30 days ufuna a billion yezo gifuna miliyoni ebiziwe bano basirike. Kakati ekiseera kituuka nga biliyoni eyo yiyo. This is what they do. Kati oyo omukazi obusiru bwe bajja yabayita abantu abesembereza ne bajja ne bamugamba ti mirundi abantu we not reliable ti kakati waddowedo tukwaddeko miliyoni 5 nefe tukwagalako ekintu kimu signing empapula zino sente tuzisaddeyo ku akawunti omukazi nasayininga empapula teri sente biliyoni 11 tewali sente tezagenda ku akawunti is in prison ne muwalawo. Museveni nabo abasonyiwe. Now that the president has known with evidence, with the video clips zemuwa, with the CDs bakimanyi nze mbimuwa era njiwa nakati ngenda kuyiwayo kina muwereza meeting izo nezi badde wano abagala okuwamba kafumeni balina enteekateeka ewunzika. Kakati oyo omukazi bamusibira bwere yali akenkusi ye bo bamugamba waliwo omusajja nga amuyita Kabangala namukunyumiza yali omu tiyekola yagenda nga mugundi wano ewali ekizimbe kya Crane Bank waliwo mu drapers. Kati mu drapers nga mumuli abambaza abalungi ngaffe. Kakati ye yagenda nga mu drapers nga ayambadde suuti naye nga talina ngatto ng'ebigere bikalu ng'engatto agenze kukuba ngatto nenga ali mu suuti ye anikanikanye. Kati afuluma atya n'omugamba omusajja ayina essuno omugamba nti obbye engatto. Kabangala yenga bwe bamubuuza yefuula omusiru ku lisiiti tuteeke kulinnya ki Kabangala asasudde. Ku lisiiti Kabangala asasudde. Kakati bwe bamukwatanga nti sebo tukubanja obanjani Kabangala ate nga Kabangala asasudde yabadwepa kugikuba ku ttaka. Oyo gundi jjajja wa gundi ono azannya emizannyo Alex simenye mukulu Munakatembe jjajjaawe yali mufere celebrated thief nga mugezi
kulisira leka mukabanga yasasudde nono bwe bamukola ya signing empapula nti bilioni 11 bazitaddeyo nga tewali 10 naye ranze mbakwata. Where is the bank entrance? The bank entry eraga bilioni 10 mu banka ki? Because they did not put the money unless they marked the money on the account. But the association's account is tikulitiziriko naye owulirayo nti bano President Museveni ba teachers aba beyagala okuwa sente boogera ekibine kigatta basomesa bakwata yaboogera ne babawaako Filbert bade bavaayo boogera ku nsimbi ezo abasajja bakugambye ffe tuli ba go-getters kyetwakola abasawo beedimba tebalina bikozesebwa twala aba Uganda Medical Association nga beedimba netubayita mu meeting netubaga nti mukomewo enkya mumanyi nti mulimu wa covid netubayola bam mu isolation center mafia ni agibalira Museveni agikubye esembabule. This is a new dawn. Museveni has stopped his own government. You people, you don't know the impact of the Sembabule election. Twali wano wenyini nyini nabagamba twali wano wenyini nyini nogamba nti ekigenda okuva mu kalulu k'Sembabule kigenda kudetermininga the future ya Uganda. Kino kine kikyalaze future ya Uganda. Museveni has stopped his government today. Oba badde esasuze byaliwo mu 1998 has set a new dawn. Museveni has saved his government from collapse. Atya. I'm telling you. Mutemukitegera. Ti omwana Yesu yali concerned nga Yesu azaliddwa yali kabaka. Bamugamba nti yabaga nti muyitirangako wano ng'omwana mumulabi. Naye Katonda n'abaga nti temuddayo oluvannyuma lw'ennaku 4 yasala abaana b'ennaku 4 ennya nga wanoonya olede yatuusedde Cairo embisiri kibulambagala Katonda tasonyiwa kati abaana bano ab'ennaku 4 bwe batta ng'ate owuwe yatuusedde Emisiri lwaki teyabagaana kufa lwaki teyatta bano abagenda okunoonya omwana naye ye bano tebaddayo yabalinda bano abajja okulaba omwana abaali balunda ku ttale omanyi nti tebaddayo okubuulira kabaka yo weyamuddusa ngamugjawo basala bano ba innocent ones. When you study divinity, when you study that Bible, the God you are saying it asonyiwa. I'm not saying this God you are talking about. That's why I've given myself a leeway. Njagenda munnyonnyole ku lwange si kwa kardinali naki because the God you are teaching about sigwedaba mu divinde tulabamu Katonda gwe bagamba nti mulimu Katonda asonyiwa weboogera mulala mpozi ng'one yaliwo yafa ate Katonda tafa nga muzzukulu we bano Katonda tafa era tafiisa kwe basomesa nga basomesa oli origino nga n'omukazi eyali adduka yagamba ono Luuti tidduka ne mukazi wo naye nga ate muka Luuti ye yakimanga yaleeteranga abasiyaza bwe banaasiyaka era bwe bajja mu maka ga Luuti yabayita nti ho zino embone alaba bamalayika balina obubiina bwe bitanga abasiyazi mujje ebyana bituuse embona naye Katonda teyabuulira Luuti tine mukazi wo ngenda mutta baava bonna mu kibuga naye olw'okuba omukazi yali musiyazi n'alaba banne basiyazi banne nga basaanawo n'atunula yafuukirawo ensawo y'omunyi oyo ye Katonda gwe musaba oba aliwo Katonda omulala nze netegedde nze oli gwe mmanyi omukambwe mwetegekedde sisoma ddiini ngisomako Katonda naye Katonda oli gwe mmanyi atasonyiwa oli ku lunaku olwasooka naga nti omusana gwakubwa tukukuba bukubi abakazi bafa bazaala abaki ruling ekyaliwo ekyasitandinze simulabayo the most merciful sinamulabako nti oyo gwenno owanga omukambwe oli gwenkolerera kakati nkugamba sodo ne sodo obuwanguzi and you don't Museveni babadde bamukubira ku kintu kimu ababadde basobola Museveni babadde bamu nyumba ye nga Bayibuli bwegamba ti omulabewo anaabanga wa nyumba ye kyobola babadde bategumiza gavumenti yonna nga bagisudde lwaki onoobuuzaani kannakalema ke kakwata essimu nalwisa yakwata essimu bamuli ku lusegere
bwe bakubba toliddeyo mulaba bwe basalawo the gateways into State House. Kakati ne bajja badamejio omukono yefuula omukolo waabwe ogwo nabagamba nawandika akatabo kange nti omuko lwembaawo ng'asanyawo obwakabaka bwa Musanje wali okasomyeko omuko lwembaawo ng'asanyawo obwakabaka bwa Musanje nawandika nembagamba nti waliwo obwakabaka nga bwewugenya walimu kabaka nga bamuyita Musanje nga ina n'abakyala bamuyita Jaliya. Kakati omukulu w'embaawo n'alowooza nti asobola okusikira Musanje ng'ate talina musayi gwa bwakabaka n'atigomya abantu mu lubiri okukamala obukamazi n'atigomya ensi yonna naye mu lubiri mwalimu akasajja nga bakayita Mirandira. Musanje yali akaagala nnyo naye nga kakubi kantongooli nako n'akagoba nako kali ku luli olwo lwembaawo n'akagoba. Kakati lwembaawo yalina ekibinja kye nga mulimu Kajiiko nga tabba kitabu nga mulimu Kobushebu kali kasaasanya butwa bakayitanga omuvawala tekali kamuugenya nga mulimu kebayitanga gundi bakayitanga Sungula bakalina omutwe gulinga ogwapusi. Obusajja bwatigomya abantu. Kakati obwakabaka ekyabununula waliwo obwakabaka obulala nga babuyita Bugatanza ne bwagala okulumba Bugenda. Kakati abedda wabuliranga ekiri eri nti bamuperezinga bavuuka abamafumu baweesa abamajambiya aligaweesa ani gonde zaavuga ziriddamu gaali mannya gantalo. Kakati Musanje aligaweesa agenda okuwulira nga baweesa byuma nga oli kabaka wa Bugatanza ategeka omulumba nayita high command agenda okulaba nga abamanyi bakyalimu abuuza ono yalagawa nti lwembaawo yamugoba ono yalagawa nti lwembaawo yamugoba ono yalagawa nti lwembaawo yamugoba lwembaawo nga afuuse ekizibu nga lwembaawo afuuse ekizibu mu lubiri ate Mirandira nti akwe yakagoba yakayita kalalu n'akagoba. Kakati Musanje yalina mutabani we nga bamuyita Mukenzi yali amutumye erinnya Mukenzi kulengera wala akengerera wala nayita Mukenzi namuga Mukenzi Bugatanza egenda kutuluma naye abajaasi bange bonna bajje no sikyabalaba nakugamba lwembaawo yagoba abantu wano n'abamalawo nga buli lwenkugamba oga nti bamuwaayiriza osirisi. Kakati tunakola tuti Mukenzi n'amugamba nti olina okukola ekintu eki mpa obuyinza nkwate lwembaawo ne banne. Mukenzi yayoola lwembaawo yamugja kiro n'amuyoola n'ayoola Kajiiko yali mubbi bannange Kajiiko yali mubbi ng'obubbi bwe bwa DNA nga ne jjajjaawe Kajiiko era bwe yafa ababbi bakuŋŋaana ng'entaana ye bagijjako egundi Kajiiko yali mubbi obubbi bwa Kajiiko bwali bwa DNA nga talina kyatabba Kajiiko nga talina kyatabba nga busikire bwa DNA. Kakati Mukenzi yakeera ku majja n'abayoola bonna n'abambula amasaati yabayisa mu kibuga kampiringisa ekibuga bakiyita kampiringisa ekibuga kya Bugenyi ekikulu nga bwabeetooloza bwati bwabeetooloza ku kyabula miti endulu nga zivuga ye Mukenzi n'abakuba ku komera eryali lisinga amaanyi baali baliyita komera lye Luzinga n'abakuba mu Luzinga prison. Kakati wamala oddeeta eruzinga n'anoonya Kamirandira naye Kamirandira wadde bakagoba naye kayimbanga lwembaawo musajja muwanvu nze ndigenda n'endeku yange lwembaawo ayagala nnyo sente nze ndigenda n'endeku yange lwembaawo ayagala nnyo abakazi nze ndigenda n'endeku yange lwembaawo. Kakati akasajja ako Kamirandira Musanje akakomyawo mu lubiri akazza abantu bakuŋŋaana olw'enduulu eyavuga nga bakutte ku lwembaawo nga lwembaawo anyweseddwa ne banne
obwakabaka bwatereera abaali bagenze bonna ne bakomawo yabatandika okwegazanyisa mu lubiri lwabwe. ne Bugatanza teyalumba naye Musanje bwe yakaddewa era obuyinza yabulekera Mukenzi. Akataba konna akawandiika dda bwe nategese nti Museveni yeyudde bamafiya bonna ku lwomukaaga era nawandika akatabo nembagamba nti the state house case nembaga nti buli bukulembeze ali mu state house abalabe baba mu nju n'abanoonyeza ewalala obote yakuba bwakabaka nga Amini amule ku Lusegere. Amini yalumba Tanzania kulumba Nyerere ng'abatta abantu bali mu Kampala bali Toweri bamuze Yosa kasi muno pake Minawa nga bali mu Kampala batta Kalukuminawa kakati Museveni abadde alwana n'ababeesi bavubiwe naye ababbi be yayise abamulemeseza okufuga eggwanga muliwo wa Bobi Wine bana bamunju mulimu wa Mugisha Muntu abagenda kukola okubejjako kati kinkubulye yabamaze kati abamaze tusibe kimu kigenda kutereera okujjako ng'oyo muganda we bamuyitana eyawangudde Sembabule Ayine nga tategedde loolo ye Kaguta oyo teyeetaaga kubeera minisita the moment that he has entered the parliament kubanga bano bonna oyo omujozi nnyo oyo abadde ataddewo sente trillions okutwala abantu mu parliament. Kigeza abantu sente bazivuddeko balina kibatulonde kibagala kakati sente zonna ezibadde zibabbisa mu gavumenti okubba leyo okubba ki want to have a strong foothold in parliament. Museveni can be impeached before kakati ono muganda we ng'ali mu parliament Ayine abamaze ati anti Museveni talabwa kati olutalo lubadde mu parliament Museveni amagye agayina nawandika mukatabo kanongera kabasomera nti Museveni asigaliza obubiriti bubiri amagye ne mutabani we Muhoozi kakati ono abakukwata Muhoozi najja mu parliament mwalitidde tolowooza ayagala kuleeta mutabani we tolowooza abaleetedde si sale musuubuzi sale ono omwana ono omukote yalijoze bantu nga sale alaba musale kakati omulenzi ono abadde akozesa nnyo gundi ono omukazi era ow'Essembabule gwe bakubye kabasi yadikira yalinga kalantini ezitaliiyo yeyasiba Ssekikubo omulenzi ono amaanyi ge gonna ennyama bwagisuubula n'alyoka alagira abantu yeye katavuganyizibwa naye waabwe bamu yakolayo olufulano bamutwala emisinde n'amatati bagamuguza obujozi bwalina mu mutwe alinga lwembaawo kakati ono muganda wa president Ayine agenda kubeera n'amaanyi mangi. Don't antagonize gundi babano bakubandi bakuba Kadaga. Don't antagonize Kadaga when this man is there. Whoever oba baleesa aliwo style ono ajja kuba ne influence is going to be Museveni himself. Museveni doesn't need to be in parliament now. Museveni is going to nkubulidde nti okujjako nga naye azze mu busuubuzi nga Sali yadda mu busuubuzi. The moment you get money, a businessman, politics tamukola. Kakati ono kyalina omukolako butalya ssente. Ajje ne kozi yaabwe the Kaguta family nti omukono bw'ayiwa gavumenti ne kuteesa nga babadde bagenda ogiyiwa bo be baali bonyebonye pawe ebadde egenda kuva mu Kaguta family era gwe w'omulenzi ono ajooga abantu omuka ajooga abantu. I'm telling you olwaleero Museveni has stopped his government. It's a new dawn, a new political dawn. I'm telling you. Era ne Moyi yalina cousin brother we nga bamuyita Makatu. But the problem Makatu was infiltrated. Nga akuriyetinga trouble from Yabesend. What this young man needs to do is to know if there is a change of government through a revolution, the Kaguta family will suffer. Oyo mulenzi ajja kudduka ajja kuva kisugwadduke yagambye banne nti mirundi oyo ajja kubattisamu naye nze ekyatwala ekisugu okimanyi kukwata kaato okudduka ntema butemi wali
mukulu mirundi oluza lwaki badde baagala okuleta register ekole mu kalulu k'Essimbabwe ate nga wabaddewo the method does not matter whether omukazi bamulongosezza oba yazadde bulungi nyayi mind about it omusajja alowooza nti mukazi we omwana wakumuliraano akebera lukindo oba akebera mwana to me it does not matter the method oba yabbi oba yakoze eki but I'm telling you General Sanzu General Muchayina yawandiika akatabo emyaka 13 nga Yesu Nazari the art of war era bwe bakakyusa mu America mu 1977 abajasi ba America bagamba nti if you had translated it earlier tebali tukubye Vietnam. Sanzu akugamba there is a time when a leader must borrow the heads of his friends even his relatives. Museveni kyakoze awambi gavumenti ye kyo kireka wafa family yakutesa byobufuzi wedde kubanga waliwo bayita Uncle Sam abadde w'amaanyi nnyo mu bamafia era kirowoozebwa ti Uncle Sam oyo yaleetedde Bobi Wine obuzibu yakwata nambozi bamutuma akube gundi amuggyeko nga bawambe ekibiina kya DP mawu n'abasinza amagezi kwe kudduka n'omuyolo gwabwe bakazungu bakatayira Bobi Wine yalowooza afunye kozesa addidde enkoko erwadde kipumpulwa yitadde mu nkoko ze addidde ente yakasimu ekikubya Bobi Wine kiki kyekimutawanya n'olunaku lwaleero Uncle Sam mbawulya boogera Uncle Sam mu recording zonna Uncle Sam yabawasere kati Uncle Sam ensobi gye yakola yakwata mwenda n'awandika document ye ne bagitwala ewa president kati ate nga mwenda bamukyayisizza Museveni mwenda yabba 5 billion mu Bank of Uganda namugazizeeyo naga nti nkyamwemese mwenda tebamudize mwenda teyagenda okukola statement ku gundi ewakulu ng'abizanjira mwakulu mwenda teyakwata 5 billion nazisa yamugamba ozirese mwenda yaga nti natulidde omusajja nga ntunuulidde bwani nenjagala nfukamire mwegayire ne mwenda naye alina ebimuti bazimbayo 5 billion nga bano baguwatudde bali mu kkomera. This is why newunya nti nga nze nina PhD nga muganda wange Muyingo sisobola kwogerera ku depending Minister of Education nga bye ona yewaana alese kids million billion alese agenda kutura trillion yali ali kufamu yafuwa mika I cannot defend me I cannot a defending of defending zo bachega chicho sisobola nga ndi Muyingo singana kibakubira odda ngende wava kwa Muyingo ono lwaki ono ye alese ebintu ebyo 2 million kids agenda okufuna trillions why is he hiding me I cannot era the president Musaba let us have a dead year kubanga president asobola kuwona 2 Museveni bulijjo akozesa mu universality kakati Museveni agenda kwesanga mu kizibu nti abazadde sente tebazina n'obukwakulizo bwayitidde bungi anti bali bakole oli omuvuka yagambye fe tugenda kubabbira mu ezo gundi guidelines za ministry kati you say why a school which is in existence nga mwajigalawo bugazi how can you say it needs a certificate of operation kubali akose I cannot accept it. Bagala masolo gade is it a new school gade mu registration chenkubuuza nababuuza niyo mulezi gwe bajja kuttirawo mulezi gwe bajja baba kutte yabikola byonna ono tape muyina ku record bamuyise president yamuyise nati ogendayo tape agiyina baga registration oyo mulezi yaneregamu naye mukubye mwabiza ono record ngagamba nti nina 2 million kits ezokugira nagamba nezo emitwalo 36 ntono nnyo tulina bannayuganda abeetegese okusosola emitwalo 4 who are they covid yava mu kindi nagamba nti Museveni billion 15 kyeyatuganya okubba ayagala akiteeke mu baana ba UPE bebaba kati fe tulina kuteekawo mumbai to be who are you married to the state mulenzi kwa you married tayo omuntu yagambye ajja kunzita kiru myandisi tamalingo kangudde olabe fakitale bwe bukwata omuliro kuyita wano oli tajja kufuluma ate yo omuntu omuba muleke kunti bamukyawa nnyo alafu him on tape nga yewaana covid yafoka bya busuubuzi yes so we must have a dead year kubanga kakati tugudde ekisaawo atusigaza ababbaala nabaga nti ababbaala tebasobola kuddawo wanyi bababbiramu kano kakagombya kalina Kenya bagata kalinga biringanya yalemala
nikoleta entwe yako kati kabula n'entwe yako bakayanja bakakozesa Kenya bagatadde amabaala billion meka. Let me tell you, COVID-19 is now a problem for you. Nagamba mukazi wa ne mugamba bakazi bange basoma nnyo banaddi n'abaana bange bayimba mu kwale naye nabagambye nti ekkanisa teriddamu kujjula. The moment you tell people nti akawuka tekaliiko ddagala abalowooza nti akabbo kakyaddamu okujjula people fear nabaga nti after second world war abantu badduka mu masinzizo baga katonda taliiyo churches on sale emizikiti gyokka. Why? Lwaki abasiraamu b'amaanyi? Abasiraamu b'amaanyi lwaki? Eddiini yaabwe erina ddogomu tekyuka naye bano Vatican 1 Vatican 2 something kaserifoominga eddiini teringa political system. Yes. Ekyokubiri eddiini must make miracles. Obusiraamu bukola miracles. Sebyamu bya charge weebuuze abeesiba bomu ne batta abayisirayiri the God's army Iran be yateekawo. These are graduates. Bana bayivu. Yes. Abateka bomu mu America mu Europe. American of Pakistani origin ali mu university. He's not a fool. That your miracle kyekitambuza obusiraamu. Eddiini yonna etasobola kukola miracle tesobola kubeerawo. Kyova olaba nti mu abalokole ekkanisa emu ebeerawo neegwa okusinga abakatuliki. Why? Abalokole ekkanisa y'abalokole eddwaliro kasalimu okujjanjaba bagenda naye ate Catholic Church was the king enjawulo yayo eriemu nti waliwo faza asoma olulonda kambe naye bali enkundi y'oluzungu misa 1 hour and we go sikuwaawo Archbishop Lwanga ayina okulandaga n'alandaga n'adda mu bino ziwa ya 1 hour enamugongo nga misa ewetu. We have other things to do. We didn't come for your political wound. Kakati ebyo kasatu bitegeera titudde nkubuulira nti the political landscape olaba muka muwala wa kuteesa agenda okuwaaba era teyakkiriza nyine bya tategeera kubanga nzimbadde mbawulira nga booka pulezidenti yagamba kuteesa naye kyetuba tukola kiri kimu vaamu muwala wanveemu ne muganda nga afeemu tukayingiremu nabawulira nga boogera babasajja era babadde nesikikuba namuganda namusinkanyidde nemuganda nti olaba kyebategesa okubbiramu esembabule babadde babiteesa era kyebakubye bubi era bamafia they called an emergency meeting last night nayo njirina nga bawanguddwa nayo njirina nagambye sikikuba ask him nemuganda nti oyo omulenzi muganda wa president bo bantya baga nina ebyuma ebibakwata otafiire nga tebimukwata ebyuma bikukwata oyagala kusuula Museveni nkuwaayo akalu kano kabadde kamanyi mu mirundi okuwaaba talina kyafunamu waayo the judges naye gwe tokitegeera omanyi arrogance gamba buli abasajja bano balina arrogance nabagamba nti buli lwotunuulira nga oli kochi wa mupiira n'oyagala mutabani we yaaba ateeba afune etrofi ya top scorer tofuna mupiira era kasogamba ti omuzanyi yenna anascowalinga ngenda muwa miliyoni 10 tebateeba uyose tiimu yaffe bwewangula egroup team ngenda bawo bukadde 10 kikuleetinga tiimu wawe kakati bano bwe bakola ekintu kuteesa made a very wrong decision out of arrogance. You cannot bring your daughter from America noga nti mubaleetedde kati yandikoze ekibuulira yali abatwalanga nti why don't you pick waliwo omusajja abadde chairman wa campaign ya kuteesa orange lwaki sigooteekayo why don't you trust others bwe bujozi you have failed to get allies. Why do you believe nabaga nti omutamiivu kasomulaba wenanyweranga omunyi kasolaba omuntu ng'alebedde mu toilet n'ava mu toilet n'ayingira emmotoka aba yeefukidde omutamiivu yeefukidde tava mu ntebe agenda kuswala asigala atudde kakati mmwe why do you believe that no other Ugandan apart from your group can protect your interests
lwaki eddiini yo olwaleero tetulina European bishop n'omu? bwekibanga kiri omukuumindu bw'ogamba nti muwala wa Kuteesa teyandize ne muganda wa Museveni teyandize. Andika nkubuulire ti muganda wa Museveni ne weyalize wa Mbala family nti Museveni these are generals. Museveni Katonda amuyambe alabye baagala. Bashir yamufiiridde mu ngalo. Museveni yasembye era Bashir yagamba. Bashir bamubuuza singa yaddukira wano yaliwonye. Bashir yagamba nti omusajja gwentrustinga atasobola kumpa mu ICC Museveni. Wa Museveni yagamba nti nze sobola kulwanyisa Bashir. Bashir yaleetanga Antonov nezisula bomu mu West Nile mu Wogo. Naye Bashir yagamba Museveni nti come and flash out kuno. Namukiriza ntuyingira Sagundi. Museveni yali yakolagana dda ne Bashir. Gwe Museveni yagenda okuziika Gundi Galanga. Security yali waliyo kimanyi? John Galanga. That's when I feared Museveni nakamuti emirundi ebiri. Yagenda e Somalia. Nga Somalia nga Mogadishu Matongo. N'atambula n'ava eno n'alaga eno. N'ayogera n'abano n'adda. Museveni si muntu. I'm telling you, he's a high risk taker. Yava bano. Ogenda okuziika. N'ayogera nabo. Ogenda okuziika OSPRO. Natuli omukazi nga jeno yeebase bw'ati. Ayina emmundu ali mutulo. Nga luno ne Bashiri wali. Ng'emmundu eziri wali oyinza okumanya huizeho. Wali osobola ekimanyi. President mu 2006 n'agenda mu Southern Sudan was the first president to visit Southern Sudan. Ng'ekyali wansi wa Bashir. Ennyonyi ekanope nawandika mu katabo kange awo Museveni arrived in Juba. A canopy of helicopters. Museveni helicopters agwanga nnyo nga taliimu. Amagye gaffe ne gatekinga over Juba airport. Nga ennyonyi egwa eringa ye munene. Security nga engwaje amagye gye gawambamu ekisaawe. Helicopter zajjanga ne zigira bweziti. And I told these people banfiirwa nnyo mu State House. Bambuuza nti lwaki helicopters ezijja tigalanga yafiira mu helicopter. We must demonstrate nti helicopters zaffe kuba yafiira mu helicopter. We have to take a